Ero jagenda okyegendereza ng'ebigambo ffena byetwogera bye bimu tebigenda kukyuka kubanga era omulamwa gwe tuliko gwa muganda waffe Mpirwe Nicholas, stage name Mese Bontwe. Mese twagala kumuziike mu kitiibwa era nebaza bannayuganda bonna abali eyo mu America abeekozeemu omulimu ne baako batuuse. Then ate naffe tulina ettaffa tulina okukola ffe abali mu Uganda okulaba nti singa Mese aba atuuse wano tulina okubaako kye tukola okulaba nga ebyokuziika Mese bitambula bulungi okuviira ddala wano mu Kampala agende mu bifo ebyenjawulo walina okugenda paka eri gyalina okuziikibwa. Social media ffena tukimanyi buli muntu kyasanga kyayogera buli muntu kyayagala okubanga tubamu n'ekintu kirowoozo ky'okwagala okufuna bayita views okufuna content, so buli muntu kyayagala okwogera ajja kukyogera naye omulamwa gwe tuliko gwe gusobola guvaako. Twagala okulaba nga Mese aziikibwa mu kitiibwa era tugezaako okuyita mu bantu ab'enjawulo ne press conference eno etuuziddwa nga twagala buli munnayuganda gy'ali alina kyalina era enamba y'essimu tugenda kugibawa wano mu press conference bambi bonna kyolina kyonna okiweereze tusobole okuba nga tukwasaganya ensonga y'okuziika Mese mu kitiibwa. Genda ku bigambo bye tugamba kubanga wano saa zino buli muntu era omulaba famire ya Mese weeri, baganda be weebali, bakozi banne twakolanga naye naffe weetuli, so omulamu omutuufu gwe guno gwe tuliko. Saagala omuntu aveewo agambe nti bannange Mese abantu abasolooza yes abaffe bo bajja kujja naye baba bazze at least bamubategeddeko abantu abatuufu n'ennamba entuufu gye mulina okuweerezaako akasente okuweerezaako obuyambi nti mugifunye. Kiba kikola bulungi kubanga Mese abadde n'abaana abo balina okusoma, abaana abo balina okubeerawo mu mbeera ennungi. Omuntu yeeyagaza era omuntu omulala alina gye yandagadde akole ki agire ki ayagale omuntu esinga omwaggwe kennyini ng'obadde ovuddewo ku nsi. So saagala olowooze nti obuyambi twasasudde ssente za keesi, twasasudde ssente za tenti, twasasudde ssente z'okusimba ebijja oba amalaalo, naye abaana balina okusoma. Bonna oba bawongeri yonna gye tulina okuyambibwa otuuza press conference eno buli munnayuganda amanye ekintu kye tuliko kya Mpirwe Nicholas bw'aba atuuse wano mu Uganda kyekiddako era kirina kuba nga kitambula bulungi nga tuyambibwako mmwe bannayuganda era ne bafaani ba Mese ne mikwano gye. Ffe tuli mu nteekateeka eno kati tulina mikwano gye ngenda bakoonako wano olw'ensonga nti ye taliiwo ye yandibadde bambi aboogerako kubanga babadde basajja b'ennyo. Tulinawo aji waffe Honorable Salim Uhuru kozi aba meeya owaffe oba kati Honorable meeya owa Kampala. So taata tukoowoola okusobola okuba nti tuteekateekamu tukwasaganya mu nteekateeka ebeera ennungi. Tulina bayimbi bannaffe era babadde awangala nabo omukulu Papa Misa Kisemakula taata tukoowoola. Tulinawo baganda baffe CEO Nice Curry Powder muganda waffe naawe taata tukuyita, muganda waffe Eddie Kenzo President owa Federation taata tukuyita taata okusobola tukwasizaako. Tulinawo omuyimbi munnaffe Haji Aruna Mbiru taata wa HM Restaurant taata tukuyita mu mbeera eno muganda wo n'abadde mukwano gwo nnyo. Tulinawo Honorable Nsereko ow'ekibuga Kampala taata Honorable tukuyita ku lwa muganda waffe ono abadde musajja wo nnyo. Tulinawo Honorable Kalwanga, so taata tubayita okusobola okulaba nti mubeerawo ku lwa muganda waffe ono kubanga abadde mukwano gwammwe nnyo. Tulinawo bakama baffe abadde Dembe FM wamu ne staffu wonna asiganye emirimu ennaku zino tegitambula naye bammemba bakyaliyo muganda waffe gye yali aweerereza. Tulinayo bakama baffe aba Super FM ate era ne ba staffu, so nammwe bazadde baffe tubayita mu mbeera eno tubeere nga tutambulira wamu. Tulinawo muganda waffe ali kati yafuuka minisita omukulu Balamu Barugahale sebo taata ku lwa Mese
era tukuyita tubeere nga tutambulira wamu okusobola okulaba nga tumutegekera omukolo omulungi oguweesa ekitiibwa, tumusiibule mu kitiibwa. Tulinawo pasita waffe ebbanga lyonna abadde musajjawo Mmese, twamulaba mu vidiyo zo ezisinga obungi wamu n'Amalula family, ate era otubeereddewo nnyo. So taata pasita Bugembe naawe tukuyita mu mbeera ey'okumusabira ate ne mu mbeera eno ey'okulaba nga tumuwerekera mu kitiibwa. Amalula family tulina mmwe mukulu Amonti wa support, nze tukwebaza taata. Tulinawo Meya Yiga taata Meja Meja Yiga woli taata tusanze okulaba ow'ekitiibwa bwebale. Nze director wa Sky Star Uganda Limited. Essebo era ngenda baweereza emmotoka ezinaabatambuza okuva ku kisaawe Entebbe abanaddala family kuva ku kisaawe mpaka waka, n'abamu abanaava wano abanaava ewaka mpaka mu kyalo. Tweyanziza Meja taata, tweyanza ekyo nno kye tuli mu kwogerako essaawa ya leero nga tuyita oli wa family. Amina, tweyanziza nnyo taata, Mukama akuddizeewo, webale kuyimirira naffe mu buli mbeera. Tulinayo muganda waffe big size byebyekulu, oyo bambi omusajja nayimirira naffe Bugi, ate ne bannayuganda ayambye nnyo abantu bangi nnyo. Naku zino yakoleddeyo n'omwana ekivulo ekyokumuzimbira ennyumba. So taata bebekulu tukuyita Mmese abadde musajjawo, tuyimirire naawe mu mbeera eno. Tulinawo muganda waffe Mangereza, so naawe taata tukuyita, obadde musajja wa Mmese nnyo. Tulinawo muganda waffe Joel Isabirye taata tukoowoola abadde naye nasuubizayo $5,000,000 wano mu Kampala, then mulumbe nayo $5,000,000 ze $10,000,000 so sebo muganda waffe Isabirye aba dokita Dr. Joel Isabirye taata tweyanziza mwannyinaze obubaka wuuno abutubuulidde nti watuwaddeyo $5,000,000 wano e Kampala ate ne $5,000,000 ate era mu kyalo eri gye tugenda muganda waffe okubanga tumuwerekera. Tulinawo muganda waffe Hilary, oyo dokita naye Dr. Hilary Kisanja yoyo waffe sebo taata obadde musajja wa Mmese nnyo era tukusaba tumuwerekere mu kitiibwa. Tulinawo Ajati Namyalo aba mubaka wa president, so Ajati Namyalo maama otubeereddewo nnyo era tukwebaza, ne Wamoti wazze bambi mu concert ne tutambulira wamu n'okuzannya ne tuzannya ate n'omusupportinga ne mu nsawo, so n'okutubeerera wakaddeko ne kukya muganda waffe Mmese era tusaba tumuwerekere mu kitiibwa. Ajati Namyalo tusiima nnyo bambi byotukolera. Tulinawo aba junior Nakasero, kyekyo mwannyinaze wakiwandiise bulungi, Junior Nakasero. Ya Junior Nakasero, so mbadde mikwano gya Mmese era tusaba tumuwerekere mu kitiibwa. Ne tulinawo muganda waffe Bitaatuule, omwami Bitaatuule yono waffe gwe tumanyi sebo omukulu Bitaatuule owangaala nnyo n'abasajja bano ebbanga lyonna era tukuyita tuwerekere Mmese mu kitiibwa. Ow'ekitiibwa tukwagala nnyo. Ne tubeerawo era n'ow'ekitiibwa omukulu wava munno taata yatuwadde n'appointment, so tujja kuba tujja era tukwebaza okubeera nti gye mwatandikira Saidi Mira mu WBS era tusaba muganda waffe ono tumuwerekere mu kitiibwa kubanga abadde tafaali ddene nnyo mu comedy industry. Tulinawo muganda waffe Promoter Roger, atali manager Roger wa Spice, manager Roger wa Spice Dana ne mwannyinaze Spice omutuleetere naye bambi atubeererawo nnyo mwannyinaze Spice mu mbeera eno tuwerekere Mmese mu kitiibwa. Tulinawo baganda baffe aba leading Walaji, Mmese abadde alanga nnyo leading Walaji oyo era tusaba tubeerewo tumuwerekere mu kitiibwa. Tulinawo baganda baffe ba Kagenyi, muganda waffe Kagenyi Lukka RDC kati sebo taata tukuyita mu bitiibwa ojje tuwerekere Mmese mu kitiibwa. Muganda waffe Kasibante Robert wa Victoria School of Beauty, sebo w'ekitiibwa director tukuyita wa Victoria School of Beauty tubeererewo mu mbeera eno. His Excellency Bobi Wine ebugirwa kisigwa omuwogererako ddala Kyagulanyi n'obimalira ddala ebitiibwa mu mbeera eno aba muganda waffe kubanga muyimbi munnaffe bwe baatandika omukulu Amonti Eddie Kigere Lagadi bonna bakamiiri naye nga Bobi Wine sebo kati taata ofuuka president era tusaba otubeererewo mu mbeera eno mu byonna taata tujja kuba tusanyuka nnyo era n'okwaniriza mu bitiibwa. Tulinawo aba Hiruwater sebo director tukusaba era tuyimirire naffe era nga bozoyimirira ne Mmese ebbanga lyonna. Director Hiruwater ye yamutukwatizaako ennyabo Director Hiruwater tweyanziza nnyo taata era tusaba tutambulire wamu. Maama waffe Ajati Misa Kabanda akamanyira tiwataddeko akajati oyo aba RDC aba
Minisita wa Kampala Ajati Misa Kabanda mama tukusamu ekitiibwa Ajati salamu alaikum tusabujje naawe oyimirire naffe tuwerekere muganda waffe mbitiibwa tulinawo SMP Tour and Travel tweyanziza mwanyinaza obubaka yabutuusizza dda era yagambye oyimiridde naffe tukwebaza mukama akuwe nnyo omukisa tulinawo muganda waffe Simon Yali oba friend Simon friend muganda waffe tukwagala nnyo naawe tusaba ojja oyimirire naffe mu mbeera eno tusobole okuwerekera muganda waffe mu kitiibwa tulinayo maama waffe amuti naawe akwagala nnyo nakulabye naye maama Jeno Nalweiso maama Jeno Nalweiso mukwano bano basajja bo tubadde tusaba era mmese tumuwerekere mu kitiibwa era ndowooza omukulembeze w'eggwanga yalaba amuti nga muto yalaba Jeno Nalweiso yali muto amina ndowooza gwe Najati Namyalo maama waffe Nalweiso mamu n'atugambira omukulembeze w'eggwanga nti siganye omudaali omusajja afudde tagufunye naye tekigaana era nagguleeta naye n'obubaka bambi obumuwerekera mu kitiibwa tujja kusanyuka nnyo nga gavumenti etukwatiddeko kubanga Messi abadde tafaali ddene nnyo ku industry ya comedy okumalako abantu stress bannayuganda so ne era nga bulijjo tetusobola kwerabira mikwano gya Messi nfanfe abasajja bazaawangaala nabo nga Pastor Kayongo taata tukuyita mu mbeera eno oyimirire naffe tukweyanziza nnyo tweyanzeege Haji waffe Haji Umaru Usafi sebo sekati taata tukuyita musajja waffe wa Usafi oyo Haji tukuyisa Haji Umaru tukuyise oyimirire naffe olwa musajja woono Messi Haja Miss Kigundu taata tukuyita otubeererawo ebbanga lyonna era ne kulwa musajja wo Messi ono tukuyisa sebo Haja Miss Kigundu wamu ne Haji Yasini otukwasizaako mu mbeera eno musajja waffe Shidi Auto Parts Seka Market oli musajja wa Messi omuwagidde ebbanga eddene n'industry ya comedy taata naawe tukuyita omukulu Honorable Kasolo Haruna sebo taata naawe mu kintu kya art otusupportinga nnyo era tukusaba nekulwa Messi oyimirire naffe maama waffe maama Fiina maama naawe tukuyita wafuuka muzadde waffe mu buli mbeera nyabo maama Fiina tukuyita oyimirire naffe era oli mukwano gwa Messi Honorable Fred Bwino Kyakulaga sebo Honorable tukuyita musajja wa Messi wanji baba Minister wa Agriculture taata tukuyita otubeererawo kulwa Messi omukulu Batte Gerard Owanjovu Estate Developers wali Nansana sebo taata w'ekitiibwa naawe tukuyita oyimirire naffe kulwa muganda waffe Messi kubanga mubadde basajja bennyo era nsaba ne bannayuganda bonna buli omu awagira art sebo okuyimirira naffe bannabitone mwenna so abayimbi nammwe era tutera okuyimirira nammwe naffe era tusaba mwene embeera tusigale nga tutambulira wamu tusobole okuwerekera muganda waffe mu kitiibwa tweyanziza nnyo ebisingawo okuba update bannamawulire muganda waffe Alex ajja kuba atubuulira buli ekigenda mu maaso kubanga awuliziganya ne baganda baffe eri mu America owali omubiri gwa muganda waffe gyogenda okuva gukomezebwa wano e Uganda omukama abampeera omukisa ku buyambi n'abatanna bakutuwa era bannange tukyali mu bwetaavu ebisingawo bazadde baffe bajja kubaera nga babibabuulira